Nze sigenda kuba ku side yemu ne Museveni ne bwe ndi musanga mugulu ngenda kwekanda ganfulume ngende muhero. Ne bwe ndi musanga mugulu ngamanya nti ne Katonda naye ali enguzi. Okay, baganda bange kano ko kabadde kanzise. Lwaki tulina okulwana tulabenga gavumenti ekyuka? Abazungu bajja ne bayiya ekyuma ekikwata ababbi. Ne bakitwala mu America mu ssaawa 2 kyakwata omubbi omu. Ne bakitwala e Rwanda mu ssaawa 3 kyakwata ababbi 2. Ne bakitwala Kenya mu ssaawa 1 kyakwata omubbi omu. Bwe bakireeta Uganda ekyuma kyennyini kye baatwala. N'olwekyo tulina okulwanyisa obubbi. Oh my goodness. Ya Allah kiriza Ssegirinya Muhammad akomewo aweereza abantu be kuba gwe muwonya asinga. Ssegirinya Muhammad akutegeezezza nti bakola akuuma mu nsi zonna kajja kakwata ababbi we katuuka mu Uganda mu kifo ky'okukwata ababbi be basooka okukabba. Kale njagala kubeera nga nvaayo eyo ampuliriza. Waliwo omubaka wa NRM amanyiddwa nga Barnabas Tinkasimire gye buvuddeko yasinziira waabwe eyo n'agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kukolagana n'abazungu okulaba ng'aleeta ebisiyaga mu ggwanga. Barnabas Tinkasimire katono bamuyuzeeyuze oba bamugajambule. Mu ngeri yemu olunaku olwajja omulangira Kasimu Nakibinge yatabuse yavuddemu omwasi ku nsonga z'abagobaganyizibwa oba bagambibwa okwesenza mu ntobazi abasengulwa. Kasimu Nakibinge yakubidde gavumenti omulanga. Mu ngeri yemu olunaku olwaleero leader of opposition Joel Ssenyonyi naye awubyeko olubu lw'ekigere wali mu Lubigi ewamenyeddwa abantu abawadde essuubi n'ebigambo tugenda kubanga tubitunuulira. Omukulu amanyiddwa nga Lutamaguzi Ssemakulu avuddeyo ku bataka ba Buganda abatunze Ssaabasajja Kabaka ewa Mwami Museveni ne bamwefuniramu ensimbi. Byonna ogenda kubeera ng'obitegeera ate nga His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ayogedde ku nsonga za Buganda bw'abadde munda mu ggwanga erya South Africa. Byonna tugenda kubanga tubitegeera. Gakyali maziga miranga na biwoobe abantu abeesenza mu ntobazi n'ebyalo ebirala bibino bigenda kubeera nga bimenyebwa. Byonna tugenda bitunuulira. Mbaanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'asinzira okubeera nga atugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajjime abeerawo kuba nga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Saagala kubeera nga mbalwisa, njagala kubeera nga ntandikirawo butereevu nnyo. Baganda bange gwe angoberera era mpuliriza. Omuntu okulya nguzi oba omuntu okubeera nga si muluvu mu nsimbi tekitegeeza kubanga yakola nnyo era yazifuna zaawera olwo n'alyoka atawakkala emmeeme. Njagala olaba katambi ka muzeeyi ono n'essaati njulifu ne ku bimugambiddwa n'ensimbi agiresse. Kakati guno gwe mutima ogubula mu bamu abakulembeze baffe baluvu banaku. Omanyi obeeranga mugagga wa mutima n'otabeera mugagga ow'okungulu. Omugagga ow'okungulu n'ak'omunaku alaba ayina okukatwala kubanga ye ayina kutwala butwazi. Omugagga w'omutima waliwo bye yeerekereza n'agamba nedda ekyo nedda sobola kikola. Njagala olaba akatambi kano. Oli mwogezi wani? Oli mwogezi wa Kyagulanyi? Tukwadde emitwalo 5 ogenda ofune kyolya. Ogenda ofune kyolya kubanga Kyagulanyi kyakwema n'essaati yeeyo disekwata ogenda okuleka essaati ya mutwalo n'endala olye fe tuli bawogizi ba Museveni kwata. Ziganye alwa kiziganye. Museveni yakufuga. Museveni yakufuga president wera. Uliriza nakirala. Museveni taina Bobi Wine taina sente kuba Museveni yatufuga sente zonna za Museveni. Taweza tugenda kuwa za Bobi. Nani? Kyagulanyi. Natufuga mu nakulumu. Ani katukuwe 5 ya Museveni. Tola sente za kibi. Okay, muzeeyi bw'atyo kansuubire nti osobodde okubeera ng'omulaba. Mu ngeri yemu muganda wange njagala kubeera nga nkutwalako munda mu ggwanga erya South Africa eri Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa National Unity Platform. Bwe yabadde ayogerako bwe bamubuuzizza ku zimu ensonga ezigenda maaso ku bwakabaka bwa Buganda n'engeri ebintu nga gye bitambula. Yayogedde ku bataka bw'ati bwe yasobodde okubeera nga aboogerako abataka ba Buganda. Abagulira ettaka abataka okitegeera ordinarily baba ina kuyita wakati naye kati mwagala byogereko ki
magala mbyogereko ki bwenalaga obutali ku matebu wange avudde naye nga mazima buli omu agalaba mwena mugalaba tuli mu kuswala bajjajjaffe bali kutuswaza naye ngeri byonna byonna babikola kubanga babanafuya and they accepted to be beggars. Okay? And we must overcome that. We must have the moral confidence to tell even our elders, tulina okuba ne confidence okubuulira n'abakulu abatusingako. Kubanga mu byafaayo mu buwangwa bwaffe batugamba ne kwozadde akubira engoma n'okola ki? Naye kakati omusajja avoola obwakabaka n'obuti ne Buganda bagisangula ku mapu ya Uganda. Obadde okimanyi nti tewakyaliyo Buganda ku mapu ya Uganda bawandikawo Central. Abantu banneetegereza. So, our problem, the enemy of Busoga, the enemy of Karamoja, the enemy of Ankole, the enemy of Buganda is Museveni, and we must remove Museveni so that kingdoms can be free, so that the regions can be free, so that all other groupings and institutions can be free. Ebisigadde bikwata ku bene mu bibuuzani. Omuzizza ekwatagana n'abopposition abalamu tugezaako naye nga bwezengamba kife. Ebyo bye bigambo bya Bobi Wine ku sayidi zeeyo. Bwe nabadde nkola story eno gye buvuddeko nabategeezezza nti kino tekikyetaaga muntu kwekweka, tekikyetaaga muntu kubeera ng'ategeera nnyo oba musiru nnyo okumanya nti nno bano Abaganda bamaze okuwaayo empologoma ya Buganda. Tekikyetaagisa kubanga olwedde baatulaze nti waliwo olutalo wakati wa Katikkiro n'omukyalo oyo Joyce Simanya Ssebuggwawo. Bamaze otulaga nti bo bennyini munda tebakwatagana kubanga bwe kiba nga protocol Katikkiro yalina okugenda ewa Mwami Museveni ayogerezeganye ne gavumenti eri, ate n'osanga Joyce Ssebuggwawo yatutta abataka ne weebuuza abataka bagenda negotiatinga ki ne Mwami Museveni, era bw'abanga abawadde ettaka oli n'akuwa ettaka n'agamba liryo twala n'amala oddikuwa n'omugamba mukama wange tetulina na musolo gwagenda mu maaso n'okubeera nga tulisasulira n'abagamba ngenda basasulira ne mumaliriza ekyo ne mumugamba twagala kuteekako projekiti ne mugamba twagala kuzimbawo ekizimbe n'abagamba ambawadde n'amagye ge gaba gabazimbira okusobola okukendeeza ku nsimbi ennyingi ate ne mumaliriza ne mumugamba ti ne ssente ez'okutandikawo omulimu mu ekyo ekizimbe tetuzirina n'agamba nazo nja kuzibawa. Twebuuzeemu ng'abantu abategeera ddala omuntu nga buli kyosaba akuwa buwi akikyaba asuubira okuva gy'oli kitegeeza abo abataka tebakyayinza kwogera ku Mwami Museveni ne bwakola ensobi etya. Kitegeeza obwakabaka bwa Buganda tebuliiwo, abataka bawaddeyo empologoma kubanga tebebe waffe ku byalo. Bwe baba nga bebe ku byalo bwe twandibuuzizza ebibuuzo tebakyasobola kubyanukula. Ebyo tubisse ebbali oba kasoke mba akatambi ka Lutamaguzi Ssemakula ng'ayogera ku bantu be bamu abataka bano tweyongereyo. Natunuulidde bataka mwe abakolera mukulu Museveni mbeewuunya okulya okwo bataka mwe kujja basuula ewazibu n'omukyalo ono Derira wammwe ono mukyala Ssebuggwawo yeefudde Derira agenda abakuba ebigo yeefudde bulooka eri abataka tubeetegereza. Ebyo bye bigambo bya Honorable Lutamaguzi Ssemakula wannakaseke wabula ebirwawo byerabirwa naye bino ebigambo byo birijjukirwa bya mugenzi Shenu Muzata batte gambye ebirwawo byerabirwa naye bino byo birijjukirwanga yabyogera emyaka egiyise wabula tulabanga ddala kituufu Obuganda mania ne nyepoteya kati Mengo Buganda wetunagenda okuviira mu kino insha Allah nga Obuganda bumaze okugwira ddala wansi abataalinga bantu ba Buganda bobote be bateekateekanga okwagala okusuula Buganda n'ogizisa naye kakati Baganda bennyini ate nga bali mu Buganda mwennyini ate bali Mengo yennyini yewali abafere abafere abakulembedde olukwe lw'okwagala okumalawo Buganda n'ogizisa. Ffe be muwalampa tuba tulabye ebikyamu nga twagala balabula kyabafere bazze batandise ettaffaali abafere bazze ekyapa mu ngalo mwe ne mutugamba nti ffe tuli babi temwagala bantu abuusa bantu ba Buganda bwe mulowooza nti abantu ba Buganda banaabeera mu bujege ebbanga lyonna. Bantu ba Buganda baalabuse era ebinaddirira mu birinde eno ekyali ntandikwa inshallah katandika butandisi biidhinillahi taala.
naye mwe mbakubiriza bannaddiini omukristito genda okulembeze okole ekkanisayo omukristaayo genda okole ekkanisayo mwe abasiraamu mukole emizikiti n'ebifo byammwe ebyobusiraamu Allah tabaraka wataala gyagenda obbaweera byemwagala. Okay, obwo bwe bubaka kansuubire nti nno nabwo obutegedde bulungi obwo buvudde eri munnaddiini kyokka ate waliwo ne bakabona ab'ennono. Bakabona ab'ennono nabo balina kye bagamba eggwanga ku nsonga za Katikkiro Mayiga n'engeri gy'avuluzeemu obwakabaka bwa Buganda. Bano bebe nnono. Owekitiibwa Peter Mayiga abadde w'amaanyi era yakola ebintu bingi eby'amaanyi era yakola ebintu bingi ebya Buganda era ntulowooza titufunye omusajja munnamateeka alina ku magezi. Mayiga tamaze kutomera. Joyce Sebuggwawo owekitiibwa yakulembera abataka bakulembera ebika 5 ne baga nti owekitiibwa pulezidenti munnange tubadde bubi naye tukusaba otukolere enteekateeka ku nnyonyi ya Uganda no Bombardier tugende Namibia tulabe Ssaabasajja Kabaka abasaba pulezidenti wa ggwanga. Naga nti era nze Abaganda mbamanyi munnange mbawadde tofaayo mbawadde mugende Namibia kakubeyo n'akasimu babaanirize mulabe ku Ssaabasajja Kabaka kubanga buli wookola ebitagendera ku nnonoyo okunama paka lasiti. Njagala okubategeeza mu nze Jjumba Lubo walidaweza Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa ezo sente z'ekibi Mayiga mulye naye ze si. Bwe tuba nga tuvuddeko sayidi zeeyo njagala kutwalako eri omubaka wa NRM amanyiddwa nga Barnabas Tinkasimire gye buvuddeko yasinziira mu kitundu kyakulembera nga MP n'ategeeza abantu b'oku kitundu ku mukolo gwaliwo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ayimiridde era bw'ayagala okwekubaana n'abazungu baleete ebisiyaga mu ggwanga. Yali tannaba kubeera nga malayo ebigambo abantu bayimiriddemu okwogereramu bennyini bakulembera katono bamugajambule katono bamuli obunyama anti luwa kwogera ku Bobi Wine n'agamba Bobi Wine mwogereko at your own risk. Bobi Wine ali mu tayimu ye kino kisa kya Katonda kye kimulondoola mbompimpi oyinza okugamba nti ono kisiikirize kya Katonda eri ffe bannansi Katonda akolera mu bantu ate abantu ffe twagala Kyagulanyi kitegeeza ono aliwo ku bwa Katonda. Njagala otunulya omubaka ono Tinkasimire batuuka ne bamuggyako omuzindaalo bamugaana yadde okwogera ebigambo ebiddako n'asimattuka okkubibwa abantu beekumamu ogutaaka katulabe ebigambo bino. People power, our power. Nihira nti abantu bajja kutugambira abokuba president waabu Kyagulanyi akagenda heeru yeihanga yahagira abasiyani. I expected that they would speak that position. The Lord is good and all the time. Kubasaba mumpe akaire 1 minute I finish. Thank you, Honorable, with all the due honor. If Kyagulanyi had come here, my God, it would be terrible for me. I would maybe fail to have a lot of reply, but I am glad I have done it. May God bless you and everyone here. Okay, bwe tuba nga tuvuddeko sayidi zeeyo njagala kubeera nga nkwolekeza mu bitundu bya wali mu Lubigi. Ampuliriza enkya y'olunaku olwaleero Rope amanyiddwa nga Joel Ssennyonyi amaze okubeera ng'atuuka wali mu Lubigi we bamenya amayumba abantu ne bakaaba amaziga. Naye nga tetunnaba kubeera nga tutuuke wa Rope Joel Ssennyonyi njagala tusookeko eri omulangira Kasimu Nakibinge. Olunaku olwajjo bwabadde lunaku lwa Idi eri baganda baffe Abayisiraamu. Mu bubaka bw'omulangira Kasimu Nakibinge bwe yasindisa eri gavumenti ne bekikwatako naddala b'ekitongole ekya NEMA yabategeezezza ebigambo bino byendowooza nti omulangira yayogedde ebintu ebituufu
era bwe baba nga bawulira ddala nga baweereza bannayuganda ne bano baweereza bannayuganda okusinziira ku bye bakola bandibadde bawuliriza ebigambo by'omulangira Kasimu Nakibinge, bigambo bya kikulu, bigambo bya kitegeevu, bigambo bya magezi, ne gavumenti yaffe teyagalangako boogera magezi. Always eyagala boogera nonsense abo beewuliriza. Ne katuulize ebigambo by'omulangira Kasimu Nakibinge. Naye njagala nnyo gisaba babeere n'obuntu nga batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Babadde n'obukambwe bungi nnyo ate babadde nga balabamu ebyana n'abaana. Mbasaba nti mubeere benkanya. Bw'ogamba nti omugagga eyakola factory wamukkiriza, nkakasa nti factory eyo ya bulabe eri obutonde bw'ensi okusinga abantu 1,000 ababeera mu kitundu. Bw'oba ogisonyiye na bali basonyiwe. Bw'oba okkiriza petrol station okubeera mu kitundu ate abalala n'obajjamu oba toli mwenkanya. Kyenjagala okusaba NEMA kiri kimu. Kyoba obadde weebase ku mulimu ebbanga lino lyonna kati nga wazuukuse ng'ogenda kusengula bantu. Bawe mwaka dde balabe gye badda. Baweeyo omwaka buli omu alabe waasibira engugu gy'abadda. Bajja gamba nti bulijjo abantu bagamba naye nga tebatuwulira. Naye kati nga bw'olaze nti ddala uli serious, naffe tujja kukuyambako okujjukiza abantu tibabawa omwaka kati wasigadde ennaku 9 baakuwa omwaka teroveewo ng'obudde tebunnaba. Saba nnyo abannema mubeeremu n'obuntu nga musengula bannayuganda. Waliwo ebifaananyi by'obadde olaba ku TV n'olowooza nti oba tuli Gaza oba tuli Palestine nga biroole ebikoona abantu bibajja mu nnyumba. Nsaba nnyo mubeere n'omutima omusaasizi nga mutuukiriza obuvunaanyizibwa bwammwe. Naffe twagala nnyo ensi yaffe ebeeremu emirembe naye ate tubeere n'obuntu nga tutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo. Ekyokubiri kye njagala okusaba NEMA nti entobazi zino ffenna tumanyi we ziri naye tetuyinza kumanya ntobazi ki na ki. Bateekeko ebiraga nti luno lutobazi abantu basobole okumanya ki ekiriyo. Abafere bangi oli ajja kukuguza olutobazi ng'agamba nti nirina obusuulu naye ng'ate mufere. Naye muteekeewo ebintu ebiraga nti luno lutobazi oluyingiramu ku lulwo kanaakujjuutuka. Ekyo kijja kutuyamba ffenna okubeera mu nsi nga tugyeyagaliramu. Ebyo bye bigambo by'omulangira Kasimu Nakibinge. Ndowooza gavumenti mwandibadde mweyambisa nnyo ebigambo by'omusajja ono okusinga mu kumenya obumenya abantu. Njagala tulabe ssentebe w'ekyalo kye baamenye ekyerubigi. Omukyala amanyiddwa nga Nanca yalaajanye ng'agamba bano bantu bange mubadde nga mutuwa ssente simanya myoga simanya biki nga nze mbateerako emikono ne beekulaakulanya kakati mwagala mbagambe ki? Njagala bino ebigambo nabyo tubiwulire Maziga Miranga na Biwoobe. N'obulumi nange ng'omukulembeze nina obulumi basasula abantu bagende. Abantu abo be bali mu ssente be twawadde ssente. Pulezidenti wagamba abantu babawe ssente bejjemu bwavu. Abantu bafunye ssente za parishimoto, abantu bafunye ssente z'emyonga, abantu babadde bewola mu banka zembadde basayiningira. Pulezidenti yamba abantu abo babeereko n'okuyambibwa. Yensonga yokka gye nsaba sirina bingi bya nnyo kuba batuze bantu. Kale ye mukyalo oyo amaziga mangi ennaku nnyingi tulabye amaziga mangi mu kifo ekyo ate nga n'ababikola obusungu bungi. Naye olunaku olwaleero benkya y'olunaku olwaleero Arop Joel Ssennyonyi awubyewo olubu lw'ekigere nga bwe yasuza ateeseteese olugendo luno olw'okubeera ng'agendawo mu kitundu ekyo kyennyini. Joel Ssennyonyi ayogeddeko eri abantu bano n'ayongera okubagumya n'okubawa essuubi n'abategeeza nawo we batuuse okulaba nga gavumenti ekwata bulungi oba okuttaanya ensonga zaabwe dhani okubagoba obugobi
esindike ng'esindika ekitagasa ate ng'abantu bakwata akasente kaabwe ne bagula ettaka lino tebabba libbe tebaba waliwe wabula baagula bw'oba ogula ettaka waliwo emitendera egiyitibwamu. Njagala owulirize Joel Ssennyonyi n'ebigambo bye byagambye abantu abali mu buyinike bano basobole okubeera nga emmeme zibakkakkana oba zibabukaala. Sogenda kusaba lisi eyo leero mugimpe leero omukulu oyo mukubire mugambe lisi yange njirina eri ready tutuule ddi tubeere ne meeting eyo twogere ku nsonga ezo ngeno teri kigenda mu maaso kuba kyeyankakasiza tumalize meeting eyo then tukomeyo tudde ku ground nga kyenjagala kyetwagala nga bakulembeze nammwe babafactoringemu babawulirize siwewaawo katugenda kulambulamuko n'endagaano zonna njagala tuzikolemu kopi temutuwa original kubanga original ziyinza okubula njagala muzookyemu kopi original gikuume bwe tunajja ku meeting endala ku ground original gisikeyo baleme kulowooza nti yabino twagenda wali ku nasa ne tubijingirira kati muzookyemu mu bituwa obujulizi obwo bujja tuyamba tutegeere kati nekira njagala tambulamuko ne bannamawulire wano kubanga waliwo abadde bagamba nti jasi bwe bamenye muntu butono nnyo nti era abanyigiriziddwa batono kakati ngambye kanzije ne bannamawulire bano NTV weri NBS weri BBS bukedde bali abalala Busoga wanu CBS era CBS yazze tubaniriza so nga kyenjagala balage eggwanga litegeere nti abagamba nti nedda simanya abafunye obuzibu bantu balinga 10-20 nga twagala balage abantu abali affected nti si 10 si 20 abantu bangi kubanga ntegeezeddwa nti abantu abali affected balinga bameka sebo meka balinga 10 wow kati zino zikamera zigenda tuyamba okulaga nti byetwogera sijja si bigambo byaffe abantu byaddala banyigiriziddwa mwebalo tuwuliriza abanasobola tujja tambula wamu era nsaba bannamawulire yesu muleme kukwata bigambo byange n'abakulembeze abantu bano abamu nabo njagala mukwata amaloboozi gaabwe nga beeyogerako okulaga ekiwandiiko nti nze maze wano ebbanga bwe riti kikino ekibanja kyange kikino ekyapa kyange nti era maze wano ebbanga bwe riti nalina bizinesi wano era ne banyigiriza ne bamenya ebintu byange ekyo kijja kuyamba okulaba nti just politics si bigambo byange just nze nga nze obanga abakulembeze nti naye abantu webali abanyigiriziddwa era ng'omulaga munnamawulire nti ennyumba yange yali wano akaduuka kange kaali wano we baamenya nga tutambula. Oye Joel Ssennyonyi n'ebigambo oba entanda gy'asibiridde abantu baawo wakati mu bulumi mu maziga wakati mu nnyiike ebunye ebyenyi by'abannakazadde b'eggwanga wabula bino ebigambo byali bya pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agamba bano basserwajja okwota ensi yaffe batufudde baddu mu nsi eyaffe batufudde baddu kubanga bw'olabanga bakutte Ssaabataka oba abataka ng'ate Museveni yabagulira ettaka Ssaabataka ate obeere nga Museveni yagulira ettaka naye Buganda basajja mu abataka mwatusuwazizza nnyo banaye n'ekitiibwa kya Buganda abamu tuwulira nga abaagala okukyeyambula obweyambuzi naye ng'ate ekyo kye tuli mutuleetedde okubeera nga tetukyenyumiriza mu kyaffe we bwabanga mwami Museveni kyekibalo ky'abala bannange ekyo kyo akituukiriza kubanga abataka mumwanguyiriza ensonga zino katuwulire ebigambo bya pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu. Balowooza ensi yaffe yafuuka polopate yaabwe balowooza naffe twafuuka basireevu baabwe si bo batufuula abaddu mu nsi eyaffe okumanya abasajja abo bajooga era mbajjukiza nti tulina kulwana bwezizingirire okulaba nga twenunula ke kakatambike owulira obusungu owulira ennyiike nga olaba abasajja ate abandi badde bawagira Kyagulanyi Ssentamu ate balwanyisa mulwanyise be basajja abali awo Emmengo ng'oggyeko Ssaabasajja Kabaka niye abasajja abali awo Emmengo basajja mmwe muli balabe nnyo muli babi nnyo kubanga omusajja Museveni afunvubidde ettaka ly'omu Buganda balitwala abantu bagobebwa ku mataka kyokka we bagoba abantu waddewo be mutamanyi
abasajja abajjawo temubamanyi bwe bagoba abanaku nga Starbex esigalawo. Starbex mugimanyi ya mukulu wa wali e Kenya. Bwe bagoba abantu nga bateeka abantu abapya abajja bonna tebababaawo. Ettaka ly'omu Buganda liweddewo, ettaka ly'omu Buganda ligenze. Newe bagoba omuntu ogenda okulaba zeewo mbutuufu nga si alina okubeerawo, naye mwongera kubeera nga mulwana Kyagulanyi. Kyokka buli kimu akyogeddeko. Tuwulirize akayimba kano. Okay, ebyo oboolyawo bwe luyimba lwa His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omukyala Nambooze Bakireke yatudde mu byuma. Yes, kakati byonna nga bikyagenda mu maaso tebinnaba kubeera nga biggwa. Waliwo ebyalo ebirala ebyolekedde okubeera nga bisendebwa. Ennyumba ziri mu 10 n'omusobyo aweekawaala. Njagala owuliriza ebigambo bino oboolyawo onoowulira ku nnaku n'omanya nti ekiri atabadde n'asigadde eka kimutaayiza. Baganda baffe ebyobufuzi gw'osobola okera ku makya n'ogaa tebikwatako, oli mutuufu, nenze ndowooza oli mukyamu, kubanga yonna gy'oli bigenda kusangayo. Ate ndowooza nti nno eyo eba ndowooza ya bwewussa. Endowooza ey'obwewussa njagala tuzeggyemu, endowooza z'obwewussa njagala tuzisse ebbali. Lwaki nkugamba bino ebigambo? Kubanga olwaleero gy'oli ojjako era ku makya nga toli mu ntobazi naye ng'omugagga ayagalawo. Ebyo tubirabye bingi, nga toli mu ntobazi naye ng'omugagga ayagalawo akuba ekibaati kayumbako bagambe vaawo ogaane ofe. Kakati kyenkugamba nti gwe wenna agamba nti politics takwatako, ajja kukwatako oba oyagala oba toyagala. Gwagamba mbu tebikwatako, bijja kukwatako era bijja kusanga wootudde. Gwe totambula tobinoonya naye bijja kunoonya bikusange wooli. Neffe tujja sigala nga tukusekerera kubanga tubyogerako leero otulaba ng'abalalu. Tugamba eggwanga lirina okukyuka, olaba bye tuwogera tulinga abakuwogganira obuwogganizi. Tugamba omusajja ensagiridde alinga ensega, gw'ogamba abaaye bano balasana bagamba ki? Njagala owuliriza ebigambo bino, kulekedde akatambi kano muganda wange. Abantu abawangaalira mu bitundu ebyebwayise mu ggombolola y'e Kawempe mu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala bali ku bunkenke obutagambika oluvannyuma lwa nsaleesale eyabaweebwa ekitongole ekya NEMA okuggwako olwaleero ku by'okwamuka ebifo mwe bawangaalira. NEMA byerumiriza nti bya ntobazi. Sabbiiti ewedde ekitongole kya NEMA kyalamba enju ezisukka mu 10 mu zooni ey'Ekawala mu kitundu ekyebwayise nti zino kigenda kuzimenya nti kubanga zaazimbibwa mu ntobazi ate nga bulijjo ennungu enkaliriza ekisate wona. Ekitongole kya NEMA sabbiiti 2 eziyise kibadde ku mulimu ogw'okumenya enju mu bitundu by'e Gganda mu munisipaali ey'e Nansana n'ebitundu ebiriraanyeewo ng'enju zino zigambibwa nti zaazimbibwa mu lutobazi olwa Lubigi. Nnyini ntebe w'ekyalo Katoogo ebwayise nga ekyalo kino kyonna kyandimenyebwa. David Luzindana agambye nti batudde ku maggwa gennyini era emitima gibeewanise olw'ekyo kye baalabye NEMA kye yakoze Nansana. NEMA lwe yajja newandiika buwandiisi ku mayumba g'abantu ate nga tetuwadde notice nti abantu bano balina okuba nga bava mu bitundu bino, kubanga tukikkiriza nti bwayise ey'okusatu yonna eri mu ntobazi era tubaddewo ebbanga ly'obulamu bwaffe bwonna, kubanga tulinamu n'abantu abalinamu endagaano ez'emyaka okuva mu 1960 endagaano ze zinaakalabako wano. Ate essaawa ya leero okuba nti NEMA ejja okutusinda mu bitundu bino ng'ate yezzeewo mu 1995 etteeka we lyajjira erya NEMA, tetwandiganye kulaba nti entobazi zino zikola ziddirwawo, naye
abantu okubasindikiza obusindikiriza abantu abamu obujjajja bwabwe buli wano nga abantu balinayo na byalo naye nga bibino ebyalo bibabeeramu. Abamu ku batuuze b'e Bwayiise balayidde nti bagenda kulwanirira enju zaabwe tekubanga ebitundu bye balimu babifuna mu mateeka ate nga n'abamenya enju abannema bamenyamu enju ez'abantu aba bulijjo naye ebintu ng'amakolero ne babiroka mu ntobazi nga bagamba nti bannyini makolero baasaba olusa nga beebuuza obanga okusaba olusa kigaana kwonoona lutobazi. Fenna tukimanya bulungi nti ekyobugagga tetwasigaza ekyettaka so ne matebanga yo mu buntu kubaako kujja kunnyonnyola kwonna kwekola kati ne tubanga ali mu bbanga ebbanga lyonna tubadde Bwayiise awo byonna bazze babikola nga babikolera abantu b'e Bwayiise emyala gye bazimbye gyonna bagizimbye nga bagizimbye bakimanyi nti Bwayiise waliwo abantu bwe kibanga kulwanirira butonde bwansi basooke ogwo omwala gwe bazimba we Bwayiise kuba nagwo guli mu lutobazi baguggyemu sementi n'ebipevas bye bagusibamu tumanye nti bafa nnyo ku butonde bw'ensi naye tebagenda kubeera nga bajja banyigiriza omuntu w'omuggeto omuntu wa wansi. Kinajjukirwa nti mu kusaala Idi Aduha olunaku lw'eggulo ku kasozi ekibuli jjajja w'Obuyisiraamu omulangira mbuga Dr. Kasimu Nakibinge Kakungulu yanenyezza nnyo ekitongole kya NEMA olw'okwebakira ku mulimu ne kikkiriza abantu ne bazimba mu ntobazi ate ne kimala ne kimenya enju zaabwe nga tekibawadde yadde ekiseera okumala okusenguka. Nene mu ggwanga lyaffe lino Uganda waliwo abasadde Idi nga tebalina webateeka luba. Njagala okwebaza NEMA olw'omulimu gwekola okutereeza entobazi naye njagala nnyo gisaba babeere n'obuntu nga batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Babadde n'obukambwe bungi nnyo ate babadde nga balabamu ebyana n'abaana. Bw'ogamba nti omugagga eyakola factory wamukkiriza nkakasa nti factory eyo ya bulabe eri obutonde bw'ensi okusinga abantu omutwalo gumu ababeera mu kitundu. Bw'oba ogisonyiye nabali basonyiwe. Bw'oba okkiriza petrol station okubeera mu kitundu ate abalala n'obajjamu oba toli mwenkanya. Ebyo nga bikyali awo abatuuze b'e Nansana-Ganda be bamenyedde enju zaabwe mu nnaku eziyise embeera gye balimu eyungula ezziga ng'enkuba n'empewo bibaggwereddeko era bano bawanjagidde abalina obuyambi babadduukirire kubanga basobeddwa eka ne mu kibira tebamanyi yadde eky'okuzzaako. Nasiso Lydia manyiganga Mama Sam abantu baffe abamenyebwa amayumba saawa zino enkuba eri mu kubakuba waliwo omukyala wano asubirira okuzaala kanze bataddewo obubaati babukwatiridde waggulu bagezeeko okulaba nga enkuba tebakuba nnyo naye ng'embeera yenyamiza. Nze Nakya Hadija tewali mirembe tewali wabula okukaaba obukabi amaziga tuli wano essaawa kati ate munnange enkuba weetandikidde wano naye essaawa zino ne wogamba nti oteeka emigugu kaakati ebintu bye byonna ne bisoba waakiri oba ne tufunayo busenti tugira tuteekateekawo nga bwe tulirabe ekigenda mu maaso naye nkugambye essaawa zino tulinganga ebinyonyi ebiri mu bbanga ebikubwa enkuba okubwa enkuba abaana bokka bali mu kutoba bambita Joani sawa yonna nzaala omugongo okuluma olubuto oluvuma nsula bweru maze wiiki namba nga nsula bweru najjamu musiga ekifuba kinuma senyiga numa omwana suula nga ali bulungi munda kina kyenjina kabe. Minisita w'ebyamawulire okukunga abantu era omwogezi w'obwakabaka bwa Buganda ow'ekitiibwa Israel Kazibu Ekitooke akubirizza abalyannaka basooke banoonyereze ku bintu bye bakola gamba ng'okulima okulunda okusuubula n'ebirala nga tebannaba kubitandika bamanye bwe bayinza okwaŋŋanga okusoomooza okuyinza okuba mu bintu ebyo baleme okufiirizibwa mu ngeri eya bulijjo bwe batyo babeere bakalaba ng'obwana bw'omusota. Owekitiibwa Israel Kazibu Ekitooke okwogera bino asinzidde Bulemeezi ku kisaawe e Kasana mu disitulikiti y'e Luweero bw'abadde ng'aggalawo omwoleso gw'obwakabaka ogw'ebyobulimi obulunzi n'obwegassi gukulungudde ennaku nnya nga abantu ba Kabaka basomesebwa ku kulunda obwegassi wamu n'obulimi. Owekitiibwa Israel Kazibu Ekitooke asabye abantu ba Kabaka okwettanira emisomo egy'ebyobulimi obulunzi n'obwegassi bagaziye okumanya kwabwe olwo bayambeko Buganda mu kudda mu kifo kyayo okwewala embeera eya ezaali embikke kati z'ensagazi. Minisita asabye abantu okukozesa ebifo ebitono bye balina okulima emmwanyi basitule ebyenfuna byabwe n'abakuutira bakomye n'okulya ekivubi amagoba ge baba bafunye. Obwakabaka bwalabira wala ne bugamba mu kitongole kya Bukadde tekewo omumwanyi era tutandise okulaba ebibala byayo naye sente tumaze ozifuna ate tutandise kuzirya kivubi tetulina gye tujja kugenda mu maaso
sente zino tuzipulaninge ne bwoba waka omukyala mutegeeze nti leero mande tujja kulya bijanjaalo enkya tulye ebinyeebwa enkoko tugire ku sande ne mande naye bw'onoogirya okuva ku mande paka mande tujja kubeerawo ne tukola embaga buli mukenene n'omugowola b'omukyalo gwe wasoma nabo abaagwanibwa obasiŋŋaana ku mukolo ogw'embaga nga emusa mugamba mukube mu ngalo omugole asanyukeko naye nga tasanyuka amabanja gokka g'ayina nga muli ku mugongo yamanyi ne mukyala we bagenda abo bamala emikolo n'addirayo ku pikaapu etwala ebintu lwaki twetuusa mu mbeera eyo. Omwami wa Ssaabasajja Kabaka ow'essaza Bulemeezi Kanga Omulangira Ronald Mulondo yeeyanzizza beeno olw'okusiima omwoleso guno gw'agambye nti gulina kye gwongedde ku baleya nnaka. Bulemeezi eno okusabiriza kugenze kuggweerawo ddala tokyasanga abantu basanga bakulembeze ne bagamba nti mpa kyompa kubanga beekolera ebyentalo twabivaamu twadda mu kukola ebintu ebyenjawulo ffe abali mu mirimu egy'okusomesa abaana kakati nemwanye ennaku zino abalimi b'emmwanyi tebakyayogerekekako kubanga bwajjaga asasule za mwaka emmwanyi ati muziraba ekitegeeza nti abantu bakola naye nga baali bagulamu buli kiseera amagezi ag'ekikugu okugenda nga banyweza bye bakola ebyo n'okubifunamu ebintu bisimu kube n'olw'ensonga tujja kwebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka eyateesa obulungi omwoleso guno gubeereye Bulemeezi ate ne guba gwa bwereere abantu baffe ne basobola okuba nga bajja okuba nga bafuna amagezi ago okugenda okugateeka mu nkola. Omubaka wa Pulezidenti mu disitulikiti y'e Luweero Richard Bwabyentulume nga yakiikiridde abakulembeze okuva mu gavumenti eyawakati yasabye abantu abazze mu mwoleso bakozese amagezi ge bafunye okwekulaakulanya nga bakozesa ensimbi eza Parish Development Model gavumenti zeebawa. Omwoleso guno gwetabiddwamu ebibiina by'obwegassi mu Bwakabaka ebyakulembeddwamu CBS, Pewosa eyeeterekera Sacco, Suubiryoza Mbogo Sacco, omukago ogutwala obwegassi ogwa Uganda Cooperative Alliance, ebitongole by'Obwakabaka omuli n'eky'ebyobulimi ekya Bokadefu ne bannamukago abalala bangi. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuswako Chalkmail omutwe gukuluma musujja mugongo magulu oba tewewulira bulungi nywa Chalkmail okwongera amaanyi mu basirikale b'omubiri gwo okulwanyisa n'okutangira endwadde eddagala lya Chalkmail lisange mu famasi zonna era lyakakasibwa ne NDA. Ssemateeka wa Uganda aweddembe omuntu okwetaayiza mu nsi ye nga munnamateeka Kigundu Simon Bwannyonnyola. Okusinziira Kawaayira 23 mu ssemateeka wa Uganda teri muntu yenna ajja kugiwaako bakugirwa eddembe lye ery'okwetaaya okuggyako oyo alabiddwa ng'anaatera okuyingira Uganda mu bukyamu oba ng'anaatera okuzza omusango era omuntu singa baakwatiddwa ng'ateeberezebwa okuzza omusango waddembe okutegeezebwa mu lulimi lw'asinga okutegeera ensonga lwaki akwatiddwa n'okumanyisibwa ku ddembe era okutegeeza puliida we oba abantu ab'oku lusegere era omuntu oyo aba alina okuleetebwa mu kkooti mu ssaawa ezitasukka 48 era waddembe okusaba okweyimirirwa mu kkooti eyo gy'aba atwaliddwamu era kkooti nemu okweyimirirwa singa eraba nga kisaanidde era omuntu oyo aba talabiseeko mu kkooti waddembe okusaba order gye bayita habeas corpus eragira omuntu oyo okuleetebwa mu kkooti nga mulamu oba nga mufu. Akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ky'NRM kakyatubidde n'enteekateeka eyafulumizibwa akakiiko kano omwaka oguwedde 2023 okutambulizaako okulonda kw'obukulembeze bw'ekibiina kino obwa Uganda yonna okuva ku byalo okutuuka ku nnyini ntebe w'ekibiina ow'oku ntikko okwewala ebireetereze wamaaso byaleetereza wamwoyo. Nyini ntebe w'akakiiko ak'ebyokulonda mu NRM Dr. Frederick Tanga Odoyi mu Novemba omwaka oguyise yafulumya ennambiko ey'okulonda okw'obukulembeze mu kibiina kino wabula enteekateeka eno kyategeeka nti olukiiko olufuzi olw'ekibiina ky'NRM lwagiyimiriza nti wasooke wabeewo ebitereezebwa. Okuva olwo ebintu birabika ng'ebyesiba nga tekimanyiddwa ebiseera byennyini ebituufu okulonda kw'obukulembeze bw'ekibiina kino eky'NRM lwe kulibaawo nga birabika ng'ebyafuuka kkomekome ng'erigenda ebubebbere. Director w'ebyamawulire ku ggwandisirizo lya NRM Lumala Emmanuel Dombo agambye nti nabo ng'abakulembeze ku kitebe tebamanyi kulonda kuno lwe kulibeerawo kubanga ensonga ziri mu ngalo z'olukiiko olufuzi olw'ekibiina kino olwa Seeke. Kadi musere kitali kyewala tugenda kutandika eddimu ery'okuteeka amannya gano mu kompyuta n'okulaba nti gakoleddwako nga we gasaanidde. Kale tunabanga tumaze nga register empandikirwa eri
then wagenda kubeerawo okulonda kwa structures NRM okusinziira nga Central Executive Committee wenaaba erungamiza ekibiina n'eggwanga. Gundi yaffe gye twali tukoze singa okulonda kwaggwa kubanga twali tusazeewo nti regista we zimala okolebwa tumale okulonda ku kyalo ziryoke ziveeyo, naye bamembazi ba seeke ne bagaa nti enkola eyo egenda kuleeta ebbugumu mu kyalo ng'ate abantu tebeeteeseteese. Kati olunaku olutuufu olunaasalibwawo Central Executive Committee erina obuyinza obwenkomeredde. Ekisanja ekyobukulembeze bw'ekibiina kino ekyenaremu okuva ku byalo okutuuka ku lukiiko olwa Seeke kiggwako omwaka ogujja ogwa 2025. Omukubiriza wa Palamenti ya Uganda yawummula alitwala Rebecca Kadaga bannansi abasabye bongere okwettanira ebyobulambuzi ebyawano kubanga byankizo ddala ekitenkanika olw'obusobozi bwe birina okusika abazungu okuggwera mu Uganda. Alitwala Rebecca Kadaga era nga ye mumyuka asooka owa Ssaabaminisita wa Uganda era nga ye minisita ow'ensonga ez'ensi ez'obuvanjuba bwa Afirika agambye nti ng'oggyeko obwetaavu obw'okusitula ebyobulambuzi wano mu Uganda, abantu ba Uganda balina okubaako emirimu egivaamu ensimbi gye bakola baleme okulera engalo. Alitwala Rebecca Kadaga abadde yeetabye ku mukolo obwakyabazinga bwa Busoga kwe butongolezza ebiro eby'ebyobulambuzi bibiri okuli ekibira kye Nakyaka ekirimu emiti gy'eddagala egy'ekinnansi n'olusozi Namagero olusangibwa mu ggomboola y'ekizuba Namutumba. Kulima n'ebintu ebindi lukwenda okwongera ku ebitonde Katonda byatuwa byetulamereko obulambale mirundi mingi kuva mu Uganda wakooti nja kukyala ku Zanzibar wajja mu mayumba ga bakabaka mbakaire wajja muri ebreja mwavu akobati kabaka yalinga ano yasula ngano yatenuka ngano yanabira ngano yasomera ngano wasasula sente okubibona aye nga tulina ebyatwala ebyamaani byetali kutumbula nga ebisalo ebisinga owulira ojja Uganda ajja kusobola okugenda nga abantu bokka tebaidi oba Itanda Falls oba ni bridge nga baidi byokka aye nga mu Busoga muno tulina ebintu bingi ogesa ewazibondo tulina St. Gonzaga omutulizi batuna baki emayuge yeneyo tulina saiti ibiri. Minisita w'ebyobulambuzi mu bwakyabazinga bwa Busoga ow'ekitiisa Helen Namutamba yeebazizza Kadaga olw'amaanyi ng'atadde mu kukulaakulanya Busoga. Twenda economy yaife ekole ki revenue yaife yeyongereko nti tourism sites dino buli wetujja ne tudita ku map nti bya bulambuzi. For example, abayise Nyanzi baida kuba basobola okufuna ab'ebyobulambuzi nga baida abenda obulezi n'okuwona mu kibira kyabwe nga basobola obatoola ku akasente ak'okubalambuuza. Waliwo omuwala Munnayuganda Agnes Nywancho eyali atwaliddwa mu nsi eya Saudi Arabia okukuba ekyeyo wabula n'ayokebwa bakama be ebitagambika n'asigala mu mbeera embi eddala kyaddaaki kyakomezeddwawo wano mu Uganda okufuna obujjanjabi. Omuwala ono Agnes Nywancho yatwalibwa kampuni emu eŋŋundiivu wano mu Uganda kwezi ezitwala abantu mu Buwarabu okukuba ekyeyo wabula bwe yatuuka eyo yayokebwa wamu n'okubonyaabonyezebwa bakama be ebitagambika ekyaviirako embeera y'obulamu bwe okusajjuka n'efeeba nnyo. Asha Wilson Owero omulwanirizi w'eddembe ly'abakozi mu Uganda abadde omusaale mu kulwanirira omuwala ono okukomezebwawo kuno agambye nti omuwala ono abadde mu mbeera mbi nnyo. Yafuna obuzibu n'ayokyebwa ne mukama we ng'abadde akola mu nnyumba Saudi Arabia. Nafuna complaints nyingi kuva mu bazadde bakwano be n'abalala engeri gye bamwokyamu ate ng'ali bubi nga tajjanjazibwa n'enkola kyonna ekisoboka ffe nga external Labour Powerhouse ne tuwandikira Permanent Secretary Minister wa Gender, Labour and Social Development ne batandika okukola ku nsonga ye. Yatuuse Entebbe ebintu byonna bamaze obikolako era njagala kwebaza nnyo Ministry ya Gender n'abalala bonna abatuyambyeko okulaba nti ono muwala akomawo wano mu ggwanga. Obulambwe bugagga wano ku CBS FM. Dr. Benoni Kintu Sennabulya annyonnyola tikirungi omuntu okusenya amannyo nga tannaba kwebaka ate n'okusenya ng'azuukuse. Bangi mbawulira eyo nga mugamba nsenya amannyo gange buli lwe mmala okulya naye era amannyo galwala. Obuzibu buli wano. Kikulu nnyo okusenyesa eddagala ly'amannyo ettuufu okukakasa nti osenyesa akasenya akatuufu
era kikulu nnyo okusenya mu budde obutuufu. Kakasa nti teweebaka nga mu mannyo go mulimu emmere. Senyanga buli lw'ogenda okwebaka. Kola bw'otyo kuuma amannyo go. Ng'olwaleero abadde omumyuka wa pulezidenti wa Malawi Saulos Chilima lwaziikibwa obunkenke bw'amaanyi nnyo enkwewu gy'agenda okuziikibwa n'ebitundu bya Malawi ebirala wakati mu maloboozi agayitingana okuva mu bawagizi be nti omuntu waabwe basse mutte yadde nga bulijjo ebintu tebifaanana abikola omusezi tafaanana kulya nnyama. Mu kitundu kya Nkwewu abavubuka abawagizi b'omufu Saulos Chilima beekaajanze ne bava mu mbeera nga bongera okutankana akabenje ak'ennyonyi akagambibwa nti ke kaatuze omuntu waabwe era akagugumuko kano akaabaluseewo kaafiiriddemu abantu 4 n'abalala ne bagenda n'ebisago. Ebigambo biyitingana mu bukuukulu e Malawi nti akabenjedde kabusa kandibanga kabadde kapange ng'abantu kaakano gavumenti ya President Lazarus Chakwera bagitunuulira n'eriise ekkambwe n'okugiwereekereza ebigambo ebisongovu ng'olukato anti bulijjo ebijjula kuwa mwoyo wakamwa byayogera. Ekibiina kya United Transformation Movement eky'omufu Saulos Chilima kisabye abawagizi be basooke bakkakkane basobole okusobozesa abooluganda okuwerekera omuntu waabwe mu kitiibwa kyokka ne kirayira nti kyakusima ensonga zino kizituukire ddala ku ntobo ng'ensi eteekwa okumanya ebituufu byennyini ku kabenje kano akassa omuntu waabwe. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Famma gakutuusibwako Supertech akuuma akayamba mmotoka yo okukendeeza ku nnywa y'amafuta ebitundu 12 ku 100 saako okukuuma yingini yayo nga nnamu n'obutafuuwa kikka. Akuuma Supertech kakendeeza ku nnywa y'amafuta mu bidduka nga bali wamu ne Kyaddondo Technical Institute e Busaabala abakuwa obukugu mu bya engineering, technology ne bizinensi ku ddala lya certificate ne diploma n'obeera wa njawulo mu katale k'ebyemirimu. Mu mawulire ag'ebya ssayansi abakugu bakikakasizza nti Nabbubi kye kimu ku bitonde ebisinga obugunjufu naddala mu kuyiiya n'okukozesa tekinologiya omusummufu mu nsonga z'ebyempuliziganya nga Nabbubi lwakusirika naye yandibanga akubira wala omwana w'omuntu mu tekinologiya ow'ebyempuliziganya. Abayivu abasomanga n'abaana ab'omululunga Kabalagala bwamugula amuwandako amalusu nti baleme kumusaba okunoonyereza okwa luno bakoledde ku Bennington University mu Canada ne beetegereza ebiwumba bya Nabbubi ebiwerako mu bitundu ebitali bimu. Aboogi b'obwongo bagambye nti ng'oggyeko ebiyumba bya Nabbubi okubitegeramu ebiwuka byalya era Nabbubi yabikola mu ngeri emuyamba okubikozesa okusika amaloboozi ag'enjawulo n'okugawulira nti kati lino lyamulabe ayagala kuntambaala lino lya kamere kenkutte ate lino lyamuyise. Omu ku bamanyi abakulembeddemu okunoonyereza kuno Professor Engineer Ronald Miles agambye nti ebiyumba bya Nabbubi bikolebwa nga kuliko ebiwaawo Nabbubi kwawulirira amaloboozi ate n'obuzindaalo obufulumya amaloboozi wamu n'okugakuba microphones olwo ye n'atera agawulira.